Okwewola omuntu n'atazaayo magoba kye kiruubirirwa kya buli Munnayuganda ali mu bizinesi era ng'ebimu ku bintu ebyateesebwako gavumenti okugonjoola embeera ey'abantu okwewola nga bazzaayo amagoba aga waggulu ddala kwe kutondawo oba okuleetawo bank eziri ku musingi ogw'obuyisiraamu. Naye nga gavumenti tennakiteeka mu nkola oba tennawa lukkusa bank ez'enjawulo kubanga zikiteeka mu nkola. Biki ebiganye? Biki bye tulina olindako okukakasa nti ino bank zino ziteekebwa mu nkola? We zinaba ziteekeddwa mu nkola, omuntu alina kugenda wa okufuna ebiganyulwamu ku bank zino eziri ku musingi ogw'obuyisiraamu. Tugenda tunuulira kiki ekireetedde gavumenti okulwawoko, biki bank zino ze biteekateeka okukolera Abannayuganda we zinaba ziteekeddwa mu nkola, n'ebirala ebikirako ebyo mu ggulire lyaffe erisinza okubeera ery'enkizo weekend. Okusinziira ku ddembe eriweebwa ssemateeka, banka enkulu eya Uganda yakolagana ne Paalamenti ya Uganda okukakasa nti ebaga etteeka ery'okukkiriza emirimu n'emigaso gya bank eri ku musingi ogw'obuyisiraamu oba egoberera amateeka ga Sharia. Mu kino mwe mwali okukola ennongoosereza ku tteeka ly'ebyensimbi ery'omwaka 2004 mu mwaka 2016. Mu nnongoosereza ezaakolebwa mwe mwali okukkiriza entandikwa eya bank eziri ku musingi ogw'obuyisiraamu n'okuwa olukusa banka ez'ebyobusuubuzi okutandikawo enkola y'emirimu ejja banka eziri ku musingi ogw'obuyisiraamu awamu n'emirimu gyazo egy'ebyobusuubuzi, ng'era omwaka guno bangi babadde basuubira nti enkola eno enaateekebwa mu nkola okusobola okufuna ebibala eby'okwewola ku ssente ezitaliiko magoba oba riba. Naye ate balaba omwaka gukomekkerera ate nga tewali kyamaanyi kyakoleddwawo. Ngera twebuuzizzaako ku mukugu Hussein Sebaana ku mulamwa guno n'atunnyonnyola ku mbeera bw'eri kati. Islamic Banking and Finance eno nkola mpya egenda okujja wano mu Uganda, nga mu nkola eno okwewola okutereka essente n'okukola obusuubuzi kugenda kubeera kwesigamiziddwa ku nkola eya Sharia oba ku nkola y'obusiraamu. Enkola eno erina ebintu bibiri ebikulu ebyetaagibwa okumanyibwa buli muntu, nti ekisookera ddala enkola eno essente ezeewoleddwa tezirina kwongerwamu magoba kuwulira abazeewoze. Ensonga ey'okubiri, enkola eno ereeta eyeewoze ne gwe naawoze ne bajja awamu ne bakola bizinesi nga bagenda kugabana amagoba agagenda okuva mu bizinesi eyo gy'abakoze, ate bagabane ne loss oba okufiirizibwa okuyinza okuleetebwa nga bakola bizinesi. Enkola eno ekigirwisizaawo okutandika, tujja kujjukira nti nno nkola mpya mu ggwanga. N'olw'ensonga eyo banka enkulu eya Uganda ebadde eyita mu mitendera egy'enjawulo nga ekola okunoonyereza okw'enjawulo okulaba nga okutandika kwa banka eno yeesigamye ku musingi gw'obusiraamu tekujja ate kutaataaganya nkola ya banka zino ezisangiddwawo. Ebintu omuntu bye yalisaanye okumanya ku banka eno ekisookera ddala nti y'abantu bonna, abasiraamu n'abatali basiraamu bonna basobola okuba nga beewola batereka oba ne bakola bizinesi ku nkola eno eyeesigamiziddwa ku musingi gw'obusiraamu. Ekyokubiri, enkola eno ekwatagana ku byanfuna, si byakusinza. Abantu abasinga bagiyita banka ya busiraamu naye nga nkola mwe twewolera, mwe tukolera bizinesi, mwe tuterekera ssente zaffe ne banka nga tweyambisa amateeka agafugwa obusiraamu oba Sharia. Omuntu wa bulijjo agenda kufuna omukisa okubanga asobola okugenda mu banka n'afuna essente nga tekimutwalidde kutwalayo omusingo obaoliawo gwatalina. Era enkola eno egenda kuyamba omuntu wa bulijjo. Tuyina ebiti bingi eby'abantu obaoliawo babadde badduka banka nga bagenda kubeera nga bagisemberera olw'okuba nti nno egenda kubeera esikiriza abantu okuba nga basemberera banka okukola nayo emirimu.
enkola eno bw'enaaba eteekeddwa mu nkola egenda kuyamba nnyo enkulaakulana y'eggwanga lyaffe nti tubadde tulina ekitundutundu ky'abantu abatagenda mu mabanka kujjayo ssente olw'ensonga ezimu oba endala. Okugeza abantu bangi waliwo abadde batagenda mu banka nga bo batya amagoba amangi agateekebwa mu ssente ezeewola. Ne wabeerawo abantu ekika ekirala nga bo tebagendera ddala mu banka kubanga tebakkiririza mu kusasula magoba mu ssente ze babakoze eki beewoze. Abantu abo bonna tugenda kubeera tubakuŋŋaanya babeere nga beetaba mu kukola bizinesi mu Uganda ekijja okugetera eggwanga lyaffe okuba nga likulaakulana nga liyita mu kusolooza emisolo abantu abo bakoze bizinesi. Ekirala enkola eno egenda kuleeta abantu bangi be tuyita ba investors okuva mu mawanga ag'enjawulo bajje bakolere muno bizinesi olw'embeera y'entambuza ya ssente egenda okubeera nga ebasobozesa okukola bizinesi mu Uganda. Okulwa kwa enkola eno okutandika kukosezza mu kiseera kino kubanga waliwo banka ezimu ezakola dde enteekateeka nga zo zeetegeka dde okuba nga zitandika okuwa abantu ssente mu nkola eno, naye bafunye okukaluubirirwa nti banka enkulu ya Uganda eruddewo okubanga eyisa license ku banka zino zitandika okukola. N'abantu abalala nga ba investors abaali bamala dda okuteeka ssente zaabwe nga baagala bajje batandika okukola emirimu mu Uganda bafunye okukaluubirizibwa nti nno enkola eno egenze kasoobo nnyo okubanga bagiyise okutandika okukola mu ggwanga. Mu mbeera eyo abantu bonna oba abantu abaagala okuba nga batandika okukola nga bakolera mu mbeera eno ya Islamic Banking and Finance kye balina okukola kuba kugumiikiriza kubanga enkola eno ekulirwa banka enkulu ya Uganda era nga yeyina okututa okutandika okukola ebyobusuubuzi nga tweyambisa enkola eno. N'olw'ensonga eyo mbasaba kugumiikiriza nti kitutambuddeko kinene. Nsuubira mu kiseera ekitali kyawala enkola eno ejja kuba ekkiriziddwa ng'abantu batandika okukola emirimu gyabwe. Kye nnyinza okusembayo nakyo njagala okutegeeza abantu nti waliwo abantu kye batannaba kuwaawula ku nkola eno ya Islamic Banking and Finance. Abantu abasinga bagiyita banka ey'obusiraamu naye nga si bwe kiri. Eno nkola egenda okuba nga abantu twewoleramu nga tuterekeramu ssente zaffe nga tukola ebyobusuubuzi nga tweyambisa amateeka ag'obusiraamu. Kale mu mbeera eyo si banka wabula nkola egenda okuyamba abantu okuba nga bakola bizinesi zaabwe. Mpozi n'ekintu ekirala kyensembayo nakyo ekikulu ennyo, enkola eno egendererwamu kuzza mpisa mu byabusuubuzi nti omusuubuzi n'omuguzi oba awola n'omuwozi bonna buli omu abeere ng'alumirirwa munne. Mu bufunze bye nsobola okubawaako, naye omusomo mugazi kyensaba gavumenti okubanga evaayo esomesa abantu babeere nga bategedde enkola eno kubanga abasinga bagiyita banka y'obusiraamu naye nga nkola ey'okuwola kinnoomu oba kampani nga bakozesa enkola y'omusingi gw'obusiraamu. Mukumbawumba program ensimbi n'emirimu tukutuusako akalowoozo k'ebyenfuna okuyamba okumanya mu bye twogeddeko ki ekisinza okubeera eky'enkizo oba eky'omugaso. Katulabe ebikira ku ebyo. Weewale okujja amagoba mu bizinesi n'ogakozesa mu bintu ebyawukana ne bizinesi yo olw'ensonga nti kino kijja kugikosa kuba bizinesi ebeera ekyali nto kati wojjamu amagoba obeera ogyongera okuginafuya. Okusomozebwa mu bizinesi tosobola kwesamba olw'ensonga nti kyekimu ku bintu by'olina okusuubira ng'otandikawo bizinesi yonna. Naye kyekikwawula kwabo abawangudde mu bizinesi, kwabo abeeyongeddeko mu bizinesi, kwaba abeekuumidde mu bizinesi ne kwaba abafunyemu mu bizinesi, kwe kusigala ng'oli w'amaanyi, kwe kusigala nga weewaddeyo okufuna engeri gy'osobola okugonjoola okusomozebwa okwo. Bye bimu ku bisobola okuyamba okusigala ng'oli ku ntikko mu kusomozebwa kwonna kw'osanga mu bizinesi ne mu bulamu obwa bulijjo. Obadde mulabi mulungi owa program ensimbi n'emirimu
nange Omumbejja Leillah nga oba olina endowooza yonna oba ettaffaali ly'oyagala okwongera ku puroguramu eno osobola oyita ku mukutu gwaffe ogwa mugattabantu ogwa Bukedde TV1 Facebook page oba 83338 atakuumira mpeera abankuumire mweraba.